Buli muwagizi w'omuyimbi Dr. Jose Chameleone wonna waali omutima gumuli waggulu. Nnyinza okugamba nti obweraliikirivu n'obunkenke ku bulwadde obugenda maaso n'okuba nga buluma Dr. Jose Chameleone okuviira ddala ku lunaku olw'Essande we yali ewaka nga bukyamugonzagonza, then n'olunaku olwokusatu we yaddusibwa mu ddwaliro e Sseguku, ate mpaka olunaku olwokuna olw'eggulo Dr. Jose Chameleone lwe yaddusiddwa mu ddwaliro e Nakasero nga biwala ttaka ng'embeera si nnungi mwali. Nnyinza okugamba nti ate obweraliikirivu obulala we bujjidde naddala abo ba diehards oba banfanfe bandi musaayi simuta ne wempulira ng'akolodde omusajja eyagenda maaso n'okuvaayo na prophesizinga obulwadde obugenda maaso n'okuba nga olwaleero bugoya Dr. Jose Chameleone. Ngenda kuwa video clip ya dakiika 5 okusinziira ku muntu eya prophesizinga oba eyalagula obulwadde n'engeri Dr. Jose Chameleone situation gyalimu olunaku olwaleero. Ngenda kuwa updates ku bulwadde engeri gye bwajjamu naddi lwe bumutandika buzze bumusojjasojja butya ffe tugenda okubitegeera ate naawe osobola okuba ng'otegeerera ddala bulungi nnyo nnyini ddala ebyo ebifa ku dokita. Okusooka okutegeeza nti essaala mu kaseera kano ze zimu ku ezo ezisinga okubeera nga zeetaagisa okusobola okulaba nga omuyimbi w'eggwanga legendary Dr. Jose Chameleone eggwanga erimusuusuusa ebbanga lino lyonna tuyinza kumusasula ssaala. Nze Vicky nsinzira butereevu ku mukutu Vicky exclusive gyosinzidde okubeera ng'otulaba okosako okuba ng'otuwuliriza ebitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo. Tubabuuzaako n'ennyongera okuba nga ate mbaagaliza Christmas ennungi kubanga gye twolekera mu kaseera ke kamu n'omwaka omujja ogwa 2025 gubabeerere gwa mirembe ng'ate n'okubakubiriza okwekuuma omwaka gwa 2024 abatannaba kubanga ate mugumalako mwekuume. Tomanya ennaku ezisigaddeyo abantu bangi baluzingiramu obulamu ate era mukimanyi bulungi eŋŋombo yedda omwaka bwe guba gugenda gutera okugenda n'abantu. Nsaba weekwate bulungi weekuume ku mubeere omu ku abo ate abatagenda genda na mwaka 2024 obulamu bwo busobole okuzikirira mu ngeri ey'okweragajjalira. Kakati omuyimbi Dr. Jose Chameleone ono nga ye Joseph Mayanja omu ku baana abakulu mu luggya lwa Muzeeyi Mayanja we twogerera mu kaseera kano ng'embeera bambi gyalimu mbi nnyo era nga Dr. Jose Chameleone mu kaseera kano yeetaaga essaala empitirivu era mukadde kano kennyini Dr. Jose Chameleone tali makaage era ali mu ddwaliro eri Nakasero gye yaddusiddwa olunaku olw'eggulo nga biwala ttaka ndooza mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Okusinziira ku bubaka obwayise ku mukutu gwe ogwa Facebook okusako ne X, Dr. Jose Chameleone bategeezezza nti embeera mwali yeetaagira ddala essaala eziwera okusobola okulaba nga Mukama amukwatirako recoveryinge ave mu mbeera gy'alimu. Dr. Jose Chameleone okujjukizaako gwali mwaka ndooza gwa 2023 ya mu mwezi ogwo gwali gwa July ennaku z'omwezi zaali 5 lwe twafuna amawulire nti Dr. Jose Chameleone mu ggwanga erya America olumbe lumukubye ku ndiri era bangi ku bantu twafuna okutya nga tweraliikiridde ku kiki ekiyinza okuba nga kiddako eri obulamu bwa Dr. Jose Chameleone but twasobola okukitegeera nti Dr. we yasimbulira okuva mu ggwanga Uganda okugenda mu America mu mwaka ogwo gwa 2023 omwezi gwa July yali teyeewulira bulungi naye olw'okuba nti waliyo amazaalibwa ga mutabani we Abba ate nga yali ali mu America so yalina okusitula ave Uganda wakati mbukosefu agende okusobola okubeererawo mutabani we because Abba yali birthday ye ku mulundi ogwo. So Dr. obulwadde bwamuzingirako eyo era bw'atyo mujjukira nti yalongoosebwa twategeezebwa Muzeeyi Mayanja taata we kennyini nti omwana yava e Uganda ng'alimuko obulwadde obutonotono era ng'obulumi obusinga obwali buluma Dokita mu kaseera ako bwali bulumi bwa mu lubuto. Even today bwe babadde bamutwala olunaku olw'eggulo mwakirabyeko nga yevuunika era abamu ku abo basobodde okuba nga batutegeeza n'okutubuulira embeera Dokita gy'alimu y'ey'okuba nti olubuto still alumuluma. Mu kaseera nga ali mu America
Chameleone bamutwala mu operation era yalongoosebwa essala zaali mpitirivu nnyo ezaali zisabibwa asobole okubanga afuluma operation nga mulamu. Ekirungi Mukama yali ku side ya Chameleone n'amwongera obulamu n'agenda okufuluma operation nga akoleddwako obulungi nnyo nnyini ddala. Ate bw'atyo ennaku z'omwezi ezo 5 ze yagenda ku kitanda n'agenda mu operation nga 6 July 2023. Now doctor okuva ku olwo obulamu abadde nga ajja struggling mpola. Bangi kumwe mulabika mbadde nga mulaba mulimu ebiseera ebisinga bw'abadde ajja mu public nga astuddemuko ku mubiri. Ate mulimu lw'abadde ajja mu public ng'alaga embera gyalimu health wise si nnungi. So azenga ali versatile okuviira ddala ndooza mu biseera biri. So now obulwadde juzi bumuzeemu ku Sunday ya omwezi guno gwe tulimu ogwa December bwamutandikira wakaawe bw'atyo n'ayita abasawo be era ne babanga basobola okumujjanjabirako kawaka mpola mpola nga balaga embeera gy'alimu teyeetaaga na kutegeeza bantu ali nomo era nga bamujjanjabira waka. Then olunaku lwali lwa kusatu embeera ya Dr. Chameleone olw'eggulo neetabukamu era baawalirizibwa okumujja mu maka ge ne bamutwala ku Doctors Hospital erisangibwa awo e Sseguku. Bw'atyo n'afuna treatment ekiro ekyo bw'atyo ne bamusiibulayo ku makya n'adda ewaka. Then kati ku lunaku olwokuna olw'eggulo Dr. Jose Chameleone essaawa z'amalya g'ekyemisana awo ate embeera neetabuka bubi nnyo ne bakola ekisoboka okulaba nga bamuddusa mu bwangu mpaka Nakasero gy'akuumibwa olunaku olwaleero nga bw'afuna obujjanjabi bwe obw'omulembe ddala. Mu kaseera kano dokita embeera gy'alimu mbi, yeetaaga ssaala ezisukkuluma ku ssaala zitera okuba nga tusaba eza bulijjo. Okusinziira ku buzibu obuliwo abatutegeezaako ekitonotono batutegeeza nti dokita obulumi n'obuzibu bwe businga okuva buli muno mu lubuto. Olubuto lumuyisa bubi, lumuluma nnyo era ne mu video clip eyo gy'olaba bwe babadde bamutransportinga okumujja ewaka okumutwala e Nakasero mu ddwaliro mwakirabyeko nga mulaba alumizibwa nnyo muno mu lubuto. So tumuteeremu essaala oba oliawo. Then kakati waliwo obweraliikirivu eri abo ba diehards oba banfanfe banfiira bulago. Omukulu Dr. Jose Chameleone gye buvuddeko mu mwezi gwali gwa kanchekingeko wano no omwezi gwali gwa 10 ya omwezi gwali gwa 10 yes guno omwaka ennaku z'omwezi zaali 29 ne wabaayo prophet omu eyamuprophesizinga kwe kulagula eyamulagula. Yes. So prophet oyo bamuyita prophet Patrick Wire asangibwa Kasangati. Yagenda n'akola video clip eyo n'agiteeka ku mutimbagano nga alagula mu famire y'abamayanja specifically obulamu bwa Dr. Jose Chameleone. Video eno bwe nsoose n'enjiwulira nfunyemu okutya. Siri diehard wa Chameleone naye ndi faani wa Chameleone. Bwe mpulidde ebigambo bino ne nnengerera ne date gye ba-uploadingiramu akatambi kano k'ogenda okulaba ng'olwaleero katandise okukomawo nga prophet ali mu video eno yali aprophesizinga embeera eriwo olwaleero ku Chameleone because emu ku mbeera gya prophesizinga emaze okwapeninga etuuse ku Dr. Jose Chameleone byeyogera nti aliddusibwa mu ddwaliro ery'amaanyi mu biseera bino era byebiseera byennyini dokita byaddusiddwa mu ddwaliro ery'amaanyi. Byeyogera ebimu nze ng'omuntu mpulira nga ntya n'okubyogera because birimu okufa, birimu okuluzinga obulamu. And of course ayina ne byayogera ku mama w'aba Chameleone ne family okutwaliza awamu. Muzimu ku mboozi oba mu bulaguzi bw'omusajja ono owulira nga akunokolerayo
omugenzi AK47 okosaako ne Ham muganda w'Abakamirigwe twasembayo juzo okuziika emityana. So nze nga fani wa Chameleon mpulidde nga nfunyemu okutya then nenkireeta ku ba diehards ba Jose Chameleon ate nempulira nga okutya bo kwe bayinza okuba nga bafuna kw'amaanyi wabula okuleka okugamba nti tuteeke nnyo essaala zaffe tuzisindike nnyo eri Dr. Jose Chameleon obulamu buno busobole okuba nga ate bubalansinga. Mukama amuyambe asuuke embunnambiro adde waka akwasaganye emirimu gye endongeddemu ekwagize. In case nga Dr. Jose Chameleon akomyewo because fenna kye tusaba tumulabeko stage performances ze ziyinza okukyuka okusinzira ku bulamu bwe nga bwe buyimiridde. Naye Dr. mumumanyi nti musajja mugumu ne bwe yali yakava mu America nga bakamala okumujja mu operation okumulongoosa mwamulaba bwe yakomawo wano e Uganda ayina ebivulu byagendako na celebratinga ne mu America mwennyini gye yali agenza celebratinga birthday ya Abba mutabani we era still twamulabako nga Dr. muvumu mugumu era eddoboozi lye nga lisobola okuwulikika loudly and clear. So now tuwulirize prophet ono ate mukkirize nange mbasiibulire wano. Akati bulunabbi. Listen to me very clearly. Mumpulirize bulungi nnyo. Today is the date of 20. I just want to hear the whole church. Njagala kuwulira ekkanisa yonna. Today is the date of 27. The day of Sunday. 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 What's the time? 42 minutes past? Eddakiika zirina mutaano eziyise ku ssaawa. Now listen. Kakati muwulirize. I saw a meeting. Ndabye olukuŋŋaana olukiiko olw'abafu. And amongst the dead Era mu bafu was the boy who had called himself AK47. mubaddemu omulenzi eyali yeetuuma AK47. And the one who have just died recently. Era n'oyo eyakafa gy'olyabalamu. These are all brothers Bano bonna baluganda. and others. They were like 6. N'abalala babadde nga 6. Something is about to take place. Waliwo kinatera okubaawo. Mayanja family Famire y'Amayanja ran to God quickly. mudduke eri Katonda mu bwangu. I'm the prophet. Nze nabbi oli. Your son and brother Mayanja Joseph, mutabani wo muganda wo Mayanja whom Joseph, the devil gave a name of making man and worshipping him, Chameleon, Sitaani gwe yawa erinnya erya Chameleon ery'okumusinza n'okukola ssente. he knows me. Amanyi. He has my number, I have his number. Alina enamba yange y'essimu He blocked me on WhatsApp, yanziiza ku WhatsApp. which is not okay. Ekiri obulungi. He's a prophet, Nabbi. but if he does not wake up early Naye bw'ataazuukuka nga obudde bukya and run away from homosexuality, from supporting homos, n'adduka okuwagira abo abali ebisiyaga advertising it n'okukirangirira and initiating it in the country, n'okukiyingiza mu ggwanga and even doing it with his own blood, parasol and wisdom, n'okukikola n'ab'omusaayi be bennyini in the way of advertising it on stages, mu ngeri y'okukikubira music akalabo mu konsati z'okuyimba and even spreading incest. n'okusaasaanya obuseegu Incest, a parent and a son. n'okusaasaanya obuko. I don't say you slept with your mother, no way. Sigamba nti weebaka ne maama But what you did on the stage, naye kye wakola ku stage this is demonic, satanic, forbidden. kino kya sitaani era And tekikkirizibwa. I know what he was meaning. Manyi kiki wali otegeeza. You are deploying spirit of incest and immorality. Oli mu kuyiwa myoyo egyo egy'obuseegu Upon era the nation. ku ggwanga. You want the country to run mad. Oyagala eggwanga ligwe eddalu. Brothers, relatives to start sleeping together. Abooluganda batandika okwebakaŋŋana So that the devil can enter and penetrate families. sitaani asobole okuyingira era wakoze mu zi family. This is Kino dangerous. kya bulabe. And homosexuality, Era n'okulya ebisiyaga advertising it, okukikubira those obulamu. LGBTQ nonsense, Oyo LGBTQ the rainbow flag. rainbow of My black. friend Chameleon, Mukwano gwange Chameleon, Muzei Mayanja, mwami Mayanja, it is dangerous now. kya bulabe kati Call the family meeting. yita
Today is Sunday 27th. Before 27th of February, something will take place. And the news will capture it. Be very careful. This boy will go into intensive care or will go on a sick bed. But eventually someone will die. And the younger ones are going to begin dying in that family. So be careful. Family of Mayanja. Mom, you are a bad mom. Correct children and correct yourself. I know you are Catholics, you people, but there's no way to heaven minus Jesus Christ, and you can only acquire him by confessing Jesus Christ to be your personal Lord and Savior. All those people hailing you, they will never be there at the gate of heaven. Think about it. But we are about to mourn. After 1 month, another 5 months, we shall mourn. Within a year, we shall mourn like 3 times. In Mayanja family. So the dead are coming. You will explain. Before the final judgment. If I'm a false prophet, let this fall on the ground. And if I'm of heaven, truly Christ visited me physically, the testimony is true. Let's wait for the news. Gatali Konfufu and the whole social media. They will even give a death announcement that Chameleon is dead. But he will be alive. Runesa Properties yefeba akabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina poloti ebugema okuliraana emabega wa university 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka offices zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home.